Donald J. Trump, President omupya omulundi wa America musuubuzi omukukutivu era nga yazaalibwa mwezi gw'omukaaga mu mwaka gwa 1946 nga kati aweze emyaka egy'obukulu 7 era yazaalibwa mu kibuga ekikulu ekya New York. Donald Trump alondeddwa amakya ga leero nga President wa America wakola ebirayiro bye nga President ow'omulundi ogwa namba 5 nga President wa America omwaka ogujja mwezi ogusooka ng'ennaku z'omwezi 2. President Trump ye ssentebe w'ebitongole ebiri mu Trump Organization nga bino ebisinga biri mu mirimu gya bizimbe. President Trump yasuubizza okulekula ekifo kino amangu ddala ng'ayiseemu kuba President. Trump yakulira mu kibuga ekikulu mu America ekya New York era ng'alina diguli mu byenfuna gye yafuna mu mwaka gwa 1968. Mu mwaka gwa 1971 Trump yaweebwa obuvunaanyizibwa mu by'obugagga bya taata we Fred Trump. Bino eby'obugagga bye yakulaakulanya n'abiteeka mu kitongole ekiyitibwa The Trump Organization. Trump amanyiddwa ennyo mu kuteeka ssente mu firimu ez'enjawulo nga emu ku ezo mwe muli eya The Apprentice eyamanyikibwa ennyo wano e Uganda. Era mu mwaka gwa 2016 ekitongole kya Fox kyamuwandiikako ng'omu ku bagagga mu nsi yonna eyatwala ekifo ekya 324 mu nsi yonna nga mu America atwala kya 156. Ebyobufuzi bya Donald J. Trump si bye biri awo ebyewuunyisa ennyo kubanga mu mwaka gwa 2 yagezaako okwesimbawo mu The Reform Party naye n'abijjamu enta ng'okulonda tekunnaba. Mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde yalangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku bwa President wa America ku kalulu k'obw'ekibiina kya Republican era bw'atyo n'avuganya mu kibiina kye n'awangula ku tiketi y'ekibiina kino oluvannyuma lw'abali bamuvuganya okubivaamu ne bamulekera obuwanguzi. Trump mu kunoonya akalulu k'obwa President bwa America afunye okusoomoozebwa omuli bannamawulire okukozesa ebigambo bye mu ngeri y'olusaagiriro n'abakyala okuvaayo ne bamulumiriza nti alinyirira eddembe lyabwe. Ebimu President Donald Trump byasuubira okuteekako essira ng'ayingidde yafisi ye kwe kuzimba ekisenge ku nsalosalo za America n'eggwanga lya Mexico okuddaabulula etteeka ly'abazirwanaku n'okuzza obuggya endagaano z'obusuubuzi wakati wa America ne China. Donald Trump yeraliikiriza nnyo abagwira naddala abasiraamu bagamba nti be baviirako obumenyi bw'amateeka n'ekittabantu munda mu America ne mu mawanga amalala. Okusinziira ku byafaayo bya America ye muntu akyasinze obukadde okutwala entebe y'obwa President ku myaka 7 ng'amuddirira ye President Ronald Reagan eyafuuka President ku myaka 69 mu kulonda kw'omwaka gwa 1980. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. TV amalindiri